Yenga agamba okulayira kuyino genda maaso. Abalala omuli Nelson Havi eyakava ku president bwa bannamateeka ate nga mwogezi wa William Ruto. Nanga nti naddamu gulandi mole. Nawe nti sebo kooti tenyumyamu bunyumya kino kiragiro. Ekiragiro yadde gwotunuulidde kyakakasibwa naye kiwanvu tasobola kulayira kubanga kooti eyimirize enteekateeka yonna emutuusa kuwa deputy president okutuusa omusango nga guwuliddwa. Kakati ekyataasizza embeera eyo kubanga abantu babadde bagyeraliikiridde nti deputy president kalayizibwe naye nga waliwo ekiragiro kya kooti ekintu ekijja okuleeta omutaana. Wajjukira ekimu ku kyanenyezebwa ennyo Uhuru Kenyatta gavumenti ye kujeemera biragiro bya kooti. Era Ruto n'asuubiza nti yajja kuba wanjawulo ku mukama we tajja kulemera biragiro bya kooti. Kati akakalipo baakabuusa bwe basazeewo okulayira kwa Profesa Kithure Kindiki ne bakwongerayo. Kakati ekyo bwe kyakoleddwa buli ludda lubadde lukola ebintu bingi mu kiseera kyekimu kugamba mbeera nzibu nnyo ku njuyi zonna n'okutuusa olwaleero. Wakati akamu ku buzannyo bw'ebyamateeka Gachagua kyazannye kuwanvu ya nsonga eno era ekimu kati ku kigendererwa ki sina kuwangula nnyo musango guno naye kuwanvu ya nteekateeka batwale ebbanga ddene nga Kindiki tannakakasibwa. Ekyo kijja kwongera okuteekawo obunkenke bw'ebyobufuzi ye bw'ayagala. Kyebatola nti kati ali mu bulipo bw'amateeka. So kati nabali bakimanyi banoonya ekyo tuyinza kukitaasa tutya. Kati wakati mu kusigala ngeno ku budala bw'ebyobufuzi bagamba Kindiki ajja kulayira naye nga bakimanyi nti waliwo ekiragiro kye baakoze ate era ne baddukira mu kooti nga n'obudde buweddeyo obwa kooti ssaawa 11 nga ziyise naye ekirungi waliwo enteekateeka ey'omutimbagano okuwaaba omusango ogwo ng'oyitaawo nga nakati wano bwe kiri. Kakati ekyo kyabayambye tinokubadde saa zibadde ziyise ne basindika omusango gwabwe. Mu musango gwabwe baagala ebiragiro ebyasoose okufulumizibwa bijjibwewo era nga basaba wateekebwewo ne pano y'abalamuzi okuwuliriza okwemulugunya kwabwe ku biragiro bino ebya Kyakkyamwita kye bayise conservatory orders. Kakati era ne bikolebwako mu kiro ky'olwokutaano n'olwomukaaga Deputy Chief Justice si Ssaabalamuzi Martha Koome wabula omumyuka Filemona Mweru bonna bakyala n'alonda abalamuzi basatu: Justice Eric Ogola, Justice Dr. Frida Mugambi ne Justice Anthony Mulima. N'abalonda bawulirize ensonga eno ey'okwagala okuggyawo ebiragiro by'omulamuzi Kyakkyamwita. Kakati ensonga eyo olw'okuba byabadde bya weekend naye ne balagira nti bano bajja kutuula ku Lwokubiri kwe kwosajjo. Kati olunaku bwe lwatuuse ku Lwokubiri bapuliida ba Gachagua ne bajja ne bapuliida ba Ruto ne bajja. Wakati ate ku ludda lwa Ruto olina bapuliida bangi. Olina aba National Assembly Parliament ento, olina aba Senate Parliament enkulu, olina aba Speaker wa Senate, olina aba government bakiikirira Attorney General wali naye ne bapuliida be kuba yapangisiza n'ab'ebweru. Attorney General yapangisiza ne bapuliida abali wabweru wa government okujja okumuyambako mu nsonga eyo. Kati bawera ne ku ludda lwa Gachagua olina abawera kubanga ye yawaabi naye olwo ne bannakenya bagambe n'ensonga nkulu nnyo gye bali kubanga egenda kusalawo n'okulambulula Deputy President ne President bagenda kugobwa batya mu biseera eby'omu maaso. Kati naye olina abawera era abamu ekyabalese ku Lwokubiri kugamba naffe twagala mutukkirize tuyingire ensonga eno tuleme kugifuula nsonga ya Gachagua, eno nsonga nnene okusinga Gachagua. Kakati Olwokubiri kooti neetuula ku ludda tusobole twekufuna obakabuno kooti ekomewo oluvannyuma. Conservatory orders tukonsavinga ki ssemateeka oba kukuumira ligasi Gachagua kuwa Deputy President? Sagala otwale litulali meaning ya bigambo. Amakulu g'ebuziba ekigendererwa kuyimiriza nteekateeka ya kugoba Gachagua na kulayiza Profesa Kindiki.
kyokka tutunulira bigambo kungulu mu mateeka oyinza okufuna obuzibu kubanga nange wekiretedde nga ndowooza atugoberera anaatwala ki kyawulidde oba ekyebuziba so biragiro ebibadde bitaasa Rigathi Gachagua ate nga bikugira bwe yasooka okujja mu kooti nga sineti tenatuula kooti yamugamba sooka ogende bw'oba tomatidde olyokodde eno bapuliida be ne bakaayana nti naye bwe tunadda wano ng'eri kyawedde dda tunaaba tetumala biseera ko bomu omudduke kati ne kooti nayo ebadde ku musaalaba ekigezo ku nsonga eyo kyekirwaki ebiragiro ebyo omulamuzi yayanguwa okubifulumya kakati mu kooti nga bulijjo Kenya bweba ku nsonga ez'ekika kino buli ludda luyungula abawanvu n'abantu mu nsonga z'amateeka naye nsaasira nga tonagenda wala lwanyinza era okusala amangu kansooka enziryewo buno